This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Enkukunyi kyekiriwa. Enkukunyi buno obugundi. Nkuyege. Enkuyege ziri. Mumaze okukola akantu. Adambuza bya Desire ne Vixen. Wategedde emikolo gyabwe. Tebadde tebalanga Gomesi. Owaye babadde mu baakoze emikolo. Babadde balanga Gomesi. Babadde balanga Gomesi yagambye yakulimbye. Mukwano gwe babadde baagala mutambuze ekyo. Mutambuze ebifaananyi. Naye nga weerabira nti Desire atunda Gomesi. Desire zinda atunda Gomesi wano. Atunda Gomesi. Apangisa Gomesi. Man of God ne woman of God tebagala tumanye relationship yaabwe. Tulina ebiiso. Ndowooza nti waliwo omwaswaza munne. Omu buli omu alina ebizibu bye. Kuba bampa emboozi yali e Canada. Bonna buli omu alina ebizibu bye. Nga beegoba bwegobi. Buli omu agyewulira. Ani agamba ebyo? Omukyala. Man of God. Woman of God. Naye banga bali mu marriage of convenience. Buli omu ekiwa munne emirembe. Buli omu ekiwa. Wanga tobo bufumbo bwatandise. Kati ntuule wa. Waggulu oba wansi. Anti omanyi oyasama. Ntuule waggulu oba wansi. Waliwo wootuula nga gw'oli mumpi. Nkye njagala mbeere mumpi wanvu wadde abantu badde bamanyi ndi mumpi eno short and big show. Kati gwe gejjera mu katebe. Kwata akantu kobedda kootuulamu. Kana akantu kanterekereko kojja. Obedda kootuddeko. Bannaye leero olunaku lwa leero naye. Naye ngenda kukolera kati Butebe. Obuleese. Dda mu Butebe wano. Kuba buntu obunyiga ebbina naddala nga tolina. Bannaye kanyiga ebbina. Nga tolina bbina n'otuula ku kintu nga kikunyiga. Ne litandika okusiiwa. Wooli. Gwe lwaki nze bwe nziruka egundi ebbina linsiiwa. Ebbina liba likusiiwa. Naawe kikutuukako bw'odduka. Omubiri gwekuba. Ne gukusiiwa. Kituufu. Naawe. Naye sigala ng'oli ku ekyo. Abadde nawummuzaamu wiiki 2 endowooza ennyama ogiraba ekomyewo. Nkulaba. Nze nanninga gwe bagenda olya Idi. Tujja kusala nga buloyira. Ono omwana ssente zange ze namuwa wano ng'akola show ye ku gundi ze zimugezezza bwe batyo. Oba ennaku zina atunda eddagala ly'abakazi. Muwoomya. Kagatto. Kagatto yatandika mu ayani Kajiiko. Kajiiko yatandika naye okubya ekipale wena n'okola ne hipusi. Ate abala zimukutte. Kagambye. Wali batabaganye nti ndi musajja. Ye bannaye njagalayo omutunzi. Agatunga ki? Nina empale zange bazimpereza kuva Amerika naye nene. Kati nene eno wansi njagala bazifunzemu nga boolaba eno. Oyina genda mu kiyembe. Bantu bono. Ate mu kiyembe nze nkyakirira yeeyo. Nofuna bakupime. Nafuna omusajja. Obwana namba 10 waliwo omukyala atunga bulungi. Yawo. Ku namba 10 wano. Kamala okukola gye. Naye anaakitegera kye njagala. Nze antungira bulungi. Ati ayinza okuba atunga z'abakazi. Kale. Mutyaba ttandika omanyi yannyiizizza. Tugenda ku KFM. Alemedde kubuna obuntu. Buli kiseera buteeke yansanga nkola nga sibwambala. Vaayo buno. Sound nga yeegaaya akante koogedde. Show number
Kuki kusimu? Kusimu. Yansanga neetega kamera nga njeteerawo taliiwo. Ne neekolera ebintu ebyange. Guno mulundi gwoko. Nga mukoleze ensobi. Da sound yefa. Kati mukoze mutya mugiye. Tugenze ntujijje eri mu gondi mu production. Ne waliwo n'emboozi gye tunyumya wano nga tugenze mu Bulango. Ebenyumya tagiina yonna nga tagiina. Omaze n'ogifuna. Zeteri natamwanga ba producer. Kati ate agambye nti yabifunye. Sagenda nekwata chandilution namba ya sawa namba n'ekitundu. Ne bangate kuli sound nali simase. Sikate neeyambule. Nkugambe. Neddako bwezi. So kati yeyo embeera gye tulimu awo. Siri hapo ova mu buliri bwoze kukola bintu bikutwala mu maaso. Tunalaga okugamba ebintu by'ekisiru bwe bityo. Nga tobiteki. Ano omuntu omuwanvu tanyuma kunyiiza. Anti kati oyo sebo mweyoolera. Nga muwanvu. Tandika show. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo. Ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi. Tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge B0 oba kuba essimu noti 779 noti nnyemu nnya oba noti 75 noti 74 noti 292. Tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. Ale luzungu kale kazungu tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko nimbuzi nyepu. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange. Abakyala abo bola bababbi. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Otandise. Naye togenda kukola nange ng'owanise okugulu okumu mu bbanga. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. It's the short and big show. Olunaku olwaleero nkumisinze wiiki namba obadde walagawa. Nkumisinga mbadde Egypt. Egypt naye banga Egypt naye eringa Saudi. Wocha. Watu nagenze bali mu winter yabadde nsisi. Ennyogoga. Wanyogoga nnyo. Yabo. Nagendedde mu winter. Nga kikambwe omulabe Megatron otandise okugejja akasente alina mukazi we ali lubuto naye mama mukazi obuli mwaka ow'embaga gwe yakawasa lastia mwaka yanjula wakyala mukyazi yayanjula okwo kwali kwanjula kwali kukyala kwali kwanjula
mukazi kwali kwanjula kwali kucha yakyala n'ayanjula mukazi nga wa asi ku lunaku lwe lumu bayitawo kaawe ebbanga kati yafuna omukazi era kisebo Megatron tosobola musanga out omukazi amufuga 12 emu abeera waka 12 emu abeera waka naye nange ninawe nabadde ntandise okudda ddayo eka amangu ng'empisa zitandise okujja zakoledde kasuku n'empisa zembi kiki zakoledde tezankola nze wiiki ewedde yonna mbadde n'empisa naye nabadde nfudde wallahi siba kugula kadirisa kange kuddayo kuyoolayo empisa zange embi nabadde nfudde nga sikyassa neŋŋamba abantu ababeera n'empisa okuva mane paka mane bakikola batya omukazi omugamba akamezi ako wekale sitegeerawo kajjeewo afe bulijjo kabeeraawo waaki ate oyagala tukajjewo ye banaye lwobaddewo kotugabiragabira amateeka buli kimu oyagala okyefuge oba naye tukuweemukko bikolemu neŋŋamba waaki kanve ku mukazi kanzikakkane kati si kirungi kudda ddayoka ole yafunye essaati endala omulabye ate n'atayagala nazisalako nazo enviiri tazisalako azireke ajja kufaanana bulala oba ojjidde ku booda ayi enfuufu muntu ogiraba obukadde 8 era ogenda vuga bizibu nedda gireke gibalekere gireke emotoka tosobola kebera motoka nnamu ebadde ki kakono ki kakono nogoba akolima atya yagambye kasuku kasuku yadde wampe mitwalo 5 webale naye wansuubiza abagagga nkuweereza message ayombye omwana ayombye naye buli ajja wano ajja aleekaana tomanyi wiiki nambadde siina kantu kati omutima muyala leero ndi wakafiirako bajja baleekaana enfuufu bagiyimusa yonna akaana kano kati atambula nako ka Jaden ali ku gaali ye naye Jaden ekanzu emutuusa 224 naye kuno okugulu nga kwazimbye ani akuloga mwana wange ani akuloga bino byomanyi abaza kiri kitya olaba kati ne bwesinadde 10 ebisirani bimala owaye mpabuliste natete bulijjo yayagala dokuwoowa jangu omuweraavu jangu ombuuzeeko naye maama sigida tefuuka ebbwa oli ota publicity oli bulungi wayagala dde okumpoowa olina amahale oyagala kumpa agaga mmeka sokompezi olinamu osobola kubeera wano neggwe eyo swigida yekutuusizaawo wonna yemutuusizaawo so betyo tugenda otambula olunaku olwaleero mu kifo kino miliyoni 8 yagala kubira amasimu abantu n'ogamba nkyali bize kankuddira oddira ine kati abadde amanyi nti obadde omugamba ki wali amanyi nkugamba ki omusajja omu yaŋŋamba nti ne bw'oba ng'ondaba wali benkukubira kwata nyinza okuba gwe nnyumya naye wano ayagala kuwa butwa nga ndi mukulabula njagala okiwulire okitegedde kati gwe lindako Shalom akagundi kasibye ke bayita bati kagoye ka mukazi we naye munna atambula nako beeroga noza akamuwadde n'amugamba genda enfuufu nfuufu like kuba enfuufu emuyitiriddeko kati oh my dearest that is me how are you ayina okuba talina bbina talina byayina mulabiddewo you want to hug me you come nedda wabba tojja bannange you come and hug him it is okay publicity omuyitwitidde nampaga jangu goizo jangu ma baby you come this is my show you come please come and give jangu tugenda kwewuliziganya cyber hugs kazi mukambwe ennaku zino tuli ku tuli ku last warning tetunayingira last last warning very last warning
very last warning. Oli yabirise last warning. Hey. So byebyo nno. Gwe kati tusooke nina ekitenjagala okubuuza kyamangu ngende. Genda. Ekisookerwako mama ebbina. Niba linda kebbina ngali kuli mu kamwa nnyo leero. Kati nno kikuyambye ebbina nyinza osseekawo tti. Muganda wange kati ogenze. Kale noonyaako tulye ennyama. Katulabe tube ku ssimu. Ennyama bw'ajja tetuuka mu magulu. Ng'alinga atagalina. Agejjako waggulu yokka. Oyo producer waffe yali producer waffe Freddy ku ddembe. Freddy anasonyiwa. Obadde ombuuza ajja kusonyiwa. Male nakulabye ng'okoze posting ng'ogamba nti wadde Bina Baby kye yayogera si kirungi. Naye ate eyimuddiddwamu wano tobiwagira. Nabyo sibiwagira. Omanyi omuntu obutazaala muno mu nsi takyeyitira. Kati ate Bina Baby balinga abamuggyako olukusa olwogerayo ekintu kyonna kubanga bajja kumubuuza nga bwe wazaala ddi nga bwe wazaala wa. Kati nze mu byonna ekyabadde kinnuma nti embeera eriwo ye kennyini yayingira mu bitamukwatako nga Bina Baby. Era ekyo namunenya. Yayingira mu bitamukwatako. Naye okuba nti yayingira mu bitamukwatako bangi nnyo abayingidde mu nsonga za Nambwayo ne bavaayo ne boogera bwe batyo. Nga sirabangako gwe bakuba bwe batyo. Olw'okuba nti ye babadde balina weakness ye nti tazaala. Obalako kiri mu DNA. Balina engeri gye bakijjanjawazaamu ennyo bambi. Si kirungi omanyi nze Bina Baby nali nnyumizaako naye. Ekintu ky'okuba omanyi n'atali Bina Baby yenna omukazi yenna nga tanna concevinga. Bw'atandika okunyumiza olutalo lwayiseemu. Biki byanywedde, biki byatuuseeko okufuna omwana ate olumu n'agaanira ddala. Okugenda mu eyo acceptance nti kyayika sirizaala. Aba mugumu ba. Nabi Anteira anyumya olutalo olwo. Anteira ajja kuba pasita mulungi njagala akole church. Namulabye anyumya. Ayi nawe yatuuse n'agamba I preach it. Nengamba ajja kuba mama, ajja kuba pasita mulungi. N'omanya. Ndi kijja kukola. Obalabye? Bw'omala ng'owoza. Kati nalabya nadde bwagazi nti bonna babadde bonna fine yakoze ensobi ng'omuntu. Era naye kyemmanya like yamaze n'atwa n'agawayi tunayika nabiyingizaamu. Bina Baby yeera teyejjusa. Katenzo kwa yagamba bwino eyamumuwa waali. Ate nga te yeyamumuwa Suna Beni yeyamumuwa. Anti kati yeyamumuwa mujja wa Mary Nambwayo. Bamuyita Christine kuba bali bati Bina Baby. Kate bangaye Bina Baby alina ekizibu bw'akyawa. Bw'aba alina gwawalanirako awalanira ddala. Kati awalanirako Christine kati tayagalira ddala Nambwayo. Kati just yaleta information okujja kumujjawo omuntu. Information jojja kumujjawo omuntu togireetanga n'ogigamba abantu. Kuba mujjawo omuntu talinza kwogerako kirungi. Tayinza kwogerako kirungi tekiriyo. Nga akunyumyako ekirungi lwaki. Olaba ne bwe mujjange ng'oli mugagga ng'ompanga baaba wange. Era bwe mba ntudde eso kwogerako birungi biri awo. Pozi wanga nti obujja ne ku myaka 9 busigalawo. Yinyi gwe tona be bakaddera nga bekyojja. Nga jjajja abatuuza n'anyumya ku mujjawe. Nabagamba omukazi yagaana omutima omubi gwamugaaniramu. Kyokka nga n'omusajja yafadda. Nga yafadda naye nga bakyewalana kati obujja tebulina fomula okujja ng'omuntu tomwagala omuntu gw'otayagala kasita nagamba kasita olaba omukazi nga buli wejja waka n'omugamba kati nzirayo gamba itizo okay. Takubira kubuuzo waayo oli bulungi. Bw'omusindika message n'omugamba ndi wa ku 8 ye kasita oba ng'oli naye ng'oli bulungi. N'omugamba ndi wa ku 8 madamu naga oli bulungi nga kyakuddamu takubuuza lwaki. Nga bino ebibuuzo omukazi wo tokyabiwulira lwaki. Naye wabaaki ovaawa olagawa obaddewa nga gwe tokyabifuna omukazi yakkoowa. Ayina gwabibuuza naye mu inbox. Yakukoowa atudde lw'abaana. Bwe babiyeebuuza. Keeping up appearance. Akuma kifaananyi kya bufumbo. Kati wakyolowa n'abatavaawo omulundi. Abakazi kati tebakyanoba. Ebyo ebyekisiru kati baabivaamu. Waliwo byotuuka n'ogaa kati nno bendagewa. Kasita akyalina amagezi agalabirira abaana be. Kati n'omuvaako. Bwe baba baagala kulya n'ogaa ne bakulya. Nodda. Ate nga naye batakyakwononerako budde. Be babakazi bola bataddewo buteesi.
Sajja nakola emirimu gye n'amala n'ayimukawo n'agenda n'anaaba n'agamba abaana emmere yayidde. Takyalina maanyi go. Kasiko abakazi baakoowa kati ate ne solution y'okunoba luli baali bagirabanga eri awo nti y'amaanyi kati nayo bamaze ne bagiraba nti osoberawo omuntu n'omuvaako n'omwesonyiwa okujjako bw'olaba nga kirimu okugenderamu obulamu bwo oba mental health yo nga yakutawaanyizibwa osobola okukivaamu. Ate era omukazi akyasobola okufumbirwa n'ewalala ne watabaako kimukolebwako kuba abaakooye. Kati Nambwayo bo bali ku ki? Nambwayo bali ku DNA. Bakola DNA week ewedde. Ka DNA bakola yaki? Gundi yagisaba. Suna. Yes, taata. Ngayagala yaki? Taata yagisaba ng'omwana tamwesiga bulungi. Ebirala byonna taata yagamba, ebirala byonna bijjagenda mu maaso ne DNA ekolebwe. So kati Nambwayo n'agamba taata bw'aba kyayagala tugikole. Naye okuva bafunye results ne leero Nambwayo mukubiddeko ku makya n'angamba taata tannalabikako naye nga mwali mu Kampala yakomyeyo naye tannalabikako. Kati DNA okay mane ngenda koza nti DNA baagala yaki? DNA byonna bisagala bigende mu maaso. Byonna bijagenda mu maaso nga DNA. Kati waliwo enteeseganya z'ettaka n'ennyumba ezigenda mu maaso nti byonna binaatandikirawo. Ayagala kumanya. Ayagala kumanya nti oba omwana wange ennyumba gibalekere. Ebirala bigende mu maaso taata bwe yagamba. Ebirala bigende mu maaso. Naye as of now kino kye yali ayagala kisoke kikole kiggwe. So kati bakyamulinze bagende bakime results balina zikima babiri. Kuba bagenda babiri. So kati taata abadde aleka akyali busy. Kuliriza nnyo ebintu by'ekisiro mu taata. Nedda anti Nambwayo amuyita taata. Alabika kuba abadde akyali busy. Amuyita taata kati ate firashi batu disrespect na tamuyita taata. Kisitole kyakomawo awo. Kyakomawo ate kikyaliwo. Naye kisitole kijjagenda kuggwa nga bamaze kumaliriza ne batuula ne bagamba kati ennyumba gundi agisigaza oba kino oba twewase. Anti nalabye Gondi, nalabye Nalongo Kitone. Ndoza yajjanjaba omwana bwe bali ku kitanda ko yagambye oba omwana mulwadde. Oba bwe bali. So ng'agamba mbu yayogeddeko naye omukyala n'agamba nti ye bamugulira ettaka eggaluga. Ne bamuzimbirawo ennyumba w'anaabeera n'omwana we. Wano ng'abalekerawo. Ate nno wali kalina. Ate era Nambwayo alinawo puloti awe baliraani. Neiba wa taata. Kati awo amaanyi gaatadde ku taata gaaki gonna. Anti eri kuliko seyaye. Yadde n'akamu. Naye obulamu bwe butyo Kasuku. Laavu bwetyo kati. Leero musooka mweyagala enkya ng'oli kayiringu. Essaawa yonna ofuuka akayiringu. Ofuuka akayiringu. Ku yali hane. Essaawa yonna omusajja akwefuulira. Ate essaawa yonna n'omukazi akoowa n'agamba ekijja kijje. N'asikamu. Kati bino ebintu bya laavu bino obiraba era omutima abantu nze omutima gwange nagugambye. Wootasensinga mangu n'olaba nti wano batukooyeewo gwe ne weesigazaawo nze wennaasensinga nja kulekawo. Gw'ogende. Nze ngende ngulekewo. Ebyo simanya weesulasula mu laavu, simanya tokyalya tokyanywa. We bakumenya kulekawo. Omutima. Nguleka. Gwe n'ogenda. Ngenda. Nekola ekiddako. Bwe gwagala ne gudda. Kintu kikambwe. Kikambwe kati ebintu bya laavu bino olina okuteekayo ekigere. Enkwata gye beekuttemu. Ate abasajja mulina biguruupu kati. Ye mwegamba kati n'ogendayo n'ojja n'obagamba naye omukazi anfuukidde ekizibu yangambye ayagala genda ne bagamba yankanzemu bw'ayagala genda banne nga agende. Abadde akwongerako ki? Bw'otunatunamu akwongerako ki? Ate mbe. Muleke agende gwe mukange munaye mugambe oba agenda oba anaagenda otalina gyadda. Kati naawe ng'omukazi ogenda obbibalaabalamu nga togenda saggula mmere. Kutandika kugoma musajja ku fiizi jjukira bwe tunoba. Ebintu ebisinga bikaluba. Era omukazi yenna olina okubala ng'onoba. Bw'oba manye ekizezengere kyo kyasobola okukigumiikiriza. Kireke kiwubire awo ewaka ng'okiraba. Si byakunobaanoba. Oba okyasobola olwanirira obufumbo bwo, osobola bulwanirira naye bw'owulira obikooye. Osobola okufumbirwa emirundi gyonna gy'oyagala. Tezinonyezeka. Eno bw'oteekako ennyumba, eno bw'oteekako abaana balwadde, omusajja buli w'omukubira nago akankuddire.
N'ogamba kyenyo. Kyenyo. Kano kanyiza, kano kaddukana. Omukubira no bamugobye fees, omukubira gamba kankuddire, anti bw'oba tokyalimmako omusajja sookuga kankuddire. N'ogamba omusajja ono mugendere w'omusawo. Ng'ololo onna fees. Fees. Banno ne bakugamba. Tukutwaleko wajjajja ajja kuba muwulize. N'ogende wajjajja ne yeeyongererayo ddala. Yali lulya kwata n'akuggyako ku luno nga ogenda ogikubanga ya ku blocking. Ebintu byalavu bizibu nnyo kasi kukyova ennaku zino abakazi mbagamba. Eggi liteeke w'olaba. Teeka eggi lyo w'olaba. Tomala gagaba amagi wooti ate sigenda ogatunde. Spermatozoa. Be bagayita mu their scientific name. Magi gaba mangi. Kamu kitundu. Buli ggi. Spermatozoa. Naye okuliwo omusajja gw'ogenda okugoba emisinde yalitunda akamu ekitundu. N'oba nako n'oliya enkoko n'ogenda mangi. Naye omusajja wo okugoba ku mwana owuwe. Ffe be tubyogerako nga tebawulira. Z'abakazi mbaga bawoza baddawo ne bawoza. Nange ekyo naye nga abantu babala. Teeka ekigere ekimu mu bufumbo ekigere ekimu kibeere ebweru. Beera mu transit ng'oli mu bufumbo. Essaawa yonna ebintu bitabuka. Agamagezi temugatwala wamma. Bagatwala ayagala okubonaabona togatwala. Ayagala emirembe gatwale. Omukazi yenna olina okuba mu bufumbo ng'oli mu transit. Kuba essaawa yonna ennyanja weetabukira bweti. Ng'osobola okugyamu ebyanguwa n'ogenda. Abakazi bali eyo boolaba eyo bafa. Bafa, babakuba, babayya amannyo. Kuba kati gwera bannambwayo byayiseemu akyasooka okuwandiika condolence message ng'agamba taata wange. Nambwayo muyaye buyaye nawe. Nambwayo yakuzibwa. Kuba kati nze Shamimu ekyo sikyerabamu kale. Tosobola gikola eyo message. Nze sikyerabamu. Nze bwe mbakutadde. Nze naawe we tuba twetadde. Ebikwatako tebinkwatako, ebikusanyusa tebinsanyusa. Nze we mba nkukyaye by the way. Tetulina kitugatta nze basikulabangako. Era kati yo Nambwayo baamubuulirira naye nze seerabamu kuwandiika condolence message ne ngamba taata wange. Muzi nga mama oyo yali mukwano gwange so ogenda mwako obuntu. Ne ngamba ega kitalo ekyamaama, maama kitalo. Naye n'okuziika sisobola kuziika. Yagenda. Namulaba ne bamufubutula. Abantu bami ne bamutenda empisa naye nze kale abantu kabali ntenda empisa embi naye nze. Siriera bawe ngenda genda ngebigere mbiwulira mu bbanga nga ngamba baliwa nga nina ba bodyguard nga kyenda ngenda kuziika nga improving nga musajja bw'aba yakoowa musajja bamaze okufubutula emisinde omusajja n'akola interview n'agamba bakatutte seera banga atudde ku simu nga nzeego bagamba nti bakatutte eyasigadde eka n'endabira ku gunne nga yiba naye baana bange kitalo oba n'ogenda oluvannyuma oziika nga teziika biki oli baba bamuziisa aba agenze abaana benkwata ne mbateekako ne mbagamba emmotoka eyo ebatuuse tebasobola kufubutula baana baabwe naye nze bangu nnyo omanyi bwe bakukyawa mu famire y'omusajja baba bakukyayi naddala kati ng'olina ezo lwangozi waliwo bino bye batukyawa ne twekyawa n'ofumbirwa ewalala bw'ogenda ogende balamu bo abakadde ne basongoza emimwa which is okay kibakakatako okusongoza emimwa babanga be baakuwasa ng'alina abasongoza emimwa bali mu malyanga 6-7 nze ndi mu ddya lya 2 n'alekawo bulesi muganda waabwe omu naye bonna bantunako be basongoza emimwa mbukakuye yalekawo muganda affe nali nabaga ngenda mufiirako bantu babeera mu maka gammwe nga temutwagala bwe tuvaayo ate era ne mutuwalana nze munaye kasiku sisobola kweraba nga mpandiika condolence message eyo nti banaye nga kikyalo nnyo nange taataoteeka ekifuba wendi toliwo banateeka ebifuba toliwo mwoyo mukama amuleke tamukuwa tamumpa nze ku mpisa zange embi kwe saagala kuva omuntu ampalana mumuwalanira ddala wampita akayiru nga gaolinga ebbina nga mama wabiyingira muganda wayingiraga naye muvuba yazaala naye osobola omutwala bulungi nnyo nzija kijazze naye nazaala wetabe mazina g'enkima naawe oli ku social media ondikodingidde nkulikodingira n'omuddiza abaana bemba mwagala mubateeke ku kijja bemba temwagala limbo nnyingi
Sakankubulira ka bintu ebimuza na sijja kwesanga nga nina omuntu yenna gwe nnimba limba. Abakazi bayita mu bintu. Abakazi bayise mbizibu, abakazi b'ekyawa kyawadda. Abakazi baliyo babutisa amatama. Mulimu amazzi ge babagamba nga bava ewaabwe. Kazi yenna obuutikanga amazzi mu kamwa. Omusajja tebamuddamu. Kazi bawunya obumwa. Balina bye baagala okwogera tebifuluma. So for you advise bwakukoona nawe mukone. Si yaleeta. Wakuboggolera mugambirewo nze atalimbwa oba boggola. Tandika okuboggola olunaku lulamba. Batya. Kiza kiboggodde ng'otandika buli akubuuza ng'oboggola ng'omugati kati wano waliyo embwa. Kati bw'awulira ndi wakati walina kubaawo mbwa taddamu kukuboggolera. Omuntu yenna omukulu oyogera ne munno bulungi. Toboggolera. Zubeda sanga bintu bya kisiru. Nga nkugamba bw'oba tobyagala tizoke. Nenda ngamba kati benkusanga. Zubeda saagala togeza nonja Samira. Nange tonja Samira. Saagala bintu bya kisiru. Benna buli abantu abakaya Samira munne nange saagala bya kisiru. Awo ng'otandika okuboggola. Nga ntandika. Nga nno abantu bagamba mbwa ki eri awo. Abagamba nti kati wano waliwo alowooza nti alunda mbwa. Kati kamboggolere ddala angulire n'ebigumba. Omanyi olaba obufumbo bwo tebwetaaga mirembe. Obufumbo buno kasabanga obufumbo buno obulaze emirembe n'empisa ennungi obonaabonanyi. Kwe gwe laluka. Banga omulalu eyagwa eddalu. Omusajja bwazze bw'omutwala bw'aleeta omukwano omungi gumuyiire. Stayiro zonna zimuwe. Wajjanga omusirusiri wala. Wakwasamira mwasamiraga ate gwe yasama nnyo. N'okusinga bw'alowooza ajja kumanya. Nina zolo mu nju. Buno obufumbo tebukyetaaga mirembe. Bwe tunuulira obufumbo bw'abo abantu abo abalina emirembe tebuwangaala. Naye obufumbo bw'olutalo. Nga kwegoba buli kiseera kwegoba tuba kudduka buli omu alina gy'alaga buwangaala. Enkuba nno eringa eyagala okujja sibo nno Katonda agenda kuba abayambye. Waliwo weetonnya wali kuba kati njiwulira eringa edrizzling naye baŋŋambye ekikozeekozeeko nnyo nga tetonnya. Bw'ate bwe kadda bubi. Tulaye kabadde kazijiridde wano. Ne ngamba sister anaayingire olw'enkya. Akasana. Musana gubaako we gukwatira beeguti be. N'ogamba swawumu eno nga swawumu. Ate oyino nakati mwe temusobola kusiibako kitundu. Kisinziira. Kisinze ddiini. Ate bakunnyonnyola ebirungi ebiri mu kisiibo. Gwe kennyini n'ogamba. Kansiibo funa empeera. Obeera naawe olinga olaga Katonda wo nti nkwagala byonkoledde. Ate kati bwe tuba tusiiba bwe tusaba Mungu kati sitaani baamukwata. Kati baamukwata ali ku njegere. Kyova abantu bonna benda baba batebenkevu. Osanga omusibi n'omuvuma n'akuleka lwakubanze kati njawukanamu. Nkuddiza. Mu kisiibo muno. Toyinza kujja okikozesa embunno olw'okuba kajja musindika musange naawe nsindika nti yasiibye. Bagamba bw'onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi. Nange enjala yankutudde dda ate gwe bw'onsindika onzize eri bw'onzirisa. Kati saayi eno oli najja n'akunyigiriza mu kisiibo. Naye amaanyi agavugayina. Gomba nago muneetegabulanga kola ne bwemba mulwadde neekaka. Neekaka omuntu ne muddamu tosagenda nakyo sisobola kukulekera. Olaba waliwo eyantawanya nga nsindika mwana n'ensooka n'empozingamu ne ngamba musawo lindamuko. Kamala okuwa muganda wange olwo namutumye ensawo ya green aleese ya black. Sawo n'angamba omwana nga asembyeyo. Nasooka ne mmusibirako mu magulu nsooke envume blaza wange. Namutuma ensawo ya bugoye bwa mwana yajja azungana na yange. N'ovuma oyo. N'envuma oyo. Ne mulyoka muddayo ku nnomo seeti. Nzirayo ate nsindike buto. Okay, naye ebintu si byangu. Ebintu si byangu kasuku, ebintu bya laavu bino si byangu. Ebintu bya laavu bino tubiraze nti twetuli, byo bitwegaana bwegaanyi. Abantu tubaagadde, abantu bongera tulaga mpisa mbi. Omusajja n'omwagala. Omusajja ng'ayongera kulaga mpisa mbi. Okitegedde? Ate abasajja baagala nnyo abakazi abazibu.
baba bawulize ku bakazi abazibu. Naye ebikazi ebyempisa ebyo bino ebiteeka akakeeka ku buliri mbu kibuuza ku makya. Bakuba ebyo kibo. Bateeka akakeeka ku buliri. Babisukumya emitwe ku buliri. Bakazi bateeka akakeeka ku buliri ku makya ng'okyebase. Sebo va kufa abayaayi. Bateeka akakeeka va kufe bataabuulirira. Naye abakazi be baabuulirira. Bateeka akakeeka ku buliri n'agamba eradde taata. Wasuze bulungi taata wange. Nga gye ndi munnange. Afukamidde n'amaana akubuuza amazzi nteekeyo ga kisuususu oba agookya. Ag'ekisuususu ge galiwa. Nga tegookya nnyo tegabuguma nnyo. Omwami n'agaya kati omukazi be babayimirira n'ettawulo ku biyigo. N'omala okunaaba. N'agikuweereza. Ogenda okuva mu kiyigo nga waliwo ka juice. Naye ebyo ebisajja bye balazeeyo olaba ate bisiru. Bimanyi. Nekiga nafuna akayiringu kange. Kiva mu kiyigo nga tawulo obadde oba oli ku simu naye ng'ogikuta alaba nno kino n'akuba engolo. Bakuba abakazi engolo mu mutwe. Kazi bazimbye buno obuwompo bwaddamu bukuba. Ngolo za bufumbo. Engolo. Kwata nyoko. Kwata kitawo. Kino kirabe. Zinajjanga yavula abakazi be abakazi abateeba kanga omusajja tannadda. Bakazi bakyali ababikola ebyo. Teeba kanga omusajja tannadda. Ekiteeza kati fe abakazi tubajinya. Kati abakazi mubajinya. Olinokuba nti nga sinnadda teweebaka wano. Abakimanyi mukwano teweetaaga kyogera abasajja teboogera. Orders oba ozimanyi. Order from above. Abasajja abadda ku mwenda ne bamubegera emmere ng'ekyayokya. Bamubegera emmere. Ne bagimubegera ate ne balaba oba agigaaya bulungi temutuga. Amazzi gabawegera batandika okukola ati. Waayo. Naye kubiko bafumbidde. Naye ffe abaabivaako. Ku mwenda mba nfuluuta. Ndowooza tahajjud. Essala y'oku mwenda. Ozuuka ku mwenda? Tuyina ne gurupu yaffe. Olina bizibu ki ebyo? Nze nina omumwa. Ndi wa kujjukiza. Kati Katonda nkyalina ebyomusaba bingi. Ankyusizeemu. Nze omukyalo munnamubuuza ate muganda ye bannaye nze mpulira abantu bazuukuka ku mwenda. Nze nzuukukira ddala ku mwenda. Naye gw'atazuukuka kusabako baki nagamba talina bizibu ki? Talina bizibu. Kati ogwo ku mwenda biba bizibu. Olumu oba weebaza Katonda. Kati waliwo ebintu kati lwaki basaba ku mwenda? Katonda ku mwenda kati ffe mbasiraamu. Katonda ava mu ggulu eri n'asembera. Aba ayita. Sembedde essala zonna z'omugamba abaaziwulira. Ate ekirala naawe oba toyinaamu naye wano ez'emisana tuzisaala kati musamu tugenda okusaala ng'odduka gamba kajiiko nina omukolako. Oba naye wali oba oconcentrate nze kati oyogera ne Katonda omubuulira byonna omugamba akantu nga tekatambula. Okitegedde? Kati omwenda kati okola n'okoowa ate omusajja adde ne ku mwenda omuggulire. Haffe ate ku mwenda tuba tuva buvi mu ndongo tukomawo waka. Kati omukazi akuwa emmere ye. Natamba yakuwa yakyo oba walidde badde mu disco. Kati bali nkugabe bali abasajja ne bwadda dibatteeka tisi alyako n'alekawo. Naye tuli bafuga bbi. Fuga bbi. Just abasajja balina fuga bbi. Kubunyeebwa. Ndeka munnange. Ndeka kasuku. Onywedde oliira wendi. Sisobola ekyo kintu. Kamalirize interview nkubidde ku simanyi lwaki. Kamalirize. Bannange. Omuntu namalirize. Ku bunyeebwa obwo nguliraayo bwa 10. Ngulirayo kasuka obunyeebwa. Ngulirayo obunyeebwa bwa mmeka ye angulireyo. Ndyeko bannaye. Dakika zibulayo nti nnyo oyingira ekyemisana naye mpulira ekyenda. Omanyi nagenze n'endya bu biscuit ku makya. Nga mpapo ve ewaka obwafiseewo obw'abaana testis tompa binyeebwa kuwunya kamwa. Ebinyeebwa biwunyisa akamwa? Mpako buno gwani ng'olina akazigo mu mannyo. Ova kaseese? Engato ey'ekutooka. Ova kaseese? Bakuweeyo naawe. Naye tonjasalira nasiibye. Mwezi wa siibye, sorry. Sitaani.
Oya kusindika nga sitani badde manyi baba batadde ku njegere. Obupima otya? Ekikopo kya 15. Mpe kicho kwezize 15. Mpe ekikopo. Yo. Obuntu bulungi. Buwoma. Obyafeera. Agenda kuwa kikopo. Yamba ekikopo. Kikopo kya 5. Kya 5. Oba penetre ebinyiwa nakyo kikule. Ekikopo ng'okiseera. Gwerinda oli mukulya ebigundi bya 5. Kati muli binyeebwa. Node muli binyeebwa. Ate ekyo binyeebwa unyakamwa tubakireke. Kati onja bunywerako caayi. Enkya. Nandiguzeeko naye ng'obiseera. Bigula onoosibulukukira okwo. Asa osibulukira ku bigundi ebyo naye abaana bange babyagala. Bigondo bitireko nga bigonda. Bigonda naye simanyi mannyo g'abaana bo. Bakuula. Ati ono yasiibye. Leeta mpulire. Leeta mpulire on his behalf. Bugonda. Nani nze mbugayise no Primola. Lwaki? Primola yegaaya. Okyalina? Mola. Bali wakuddeko erinnya? Amannyo nkyagayina. Nange. Kama akyanyambi. Oyo omukazi akusasule. Omuwala I mean. Adija. Ebyange biriwa? Tekano. Obaye. Kayuka. Anti mina bisasudde ebyange. Ebisasudde bino. Bina bisasudde? Oyagala bakuweeyo? Baye bya 5 kale. Wewe bya 5 naye tuweeyo ennyongeza. Leeta mpulire. So indeko. Leeta mpulire. Owulira ki? Nina kantu ke mpulira nyama bakati ali munnyo. Mpulire. Ayina munnyo. Omunnyo ku byange. Oyina side awali omunnyo. Side wowulira nti wataddeyo omunnyo mungi. Oyinawo? Mu bintu by'oyinawo awali omunnyo. Toyina? Teeka muka white olyoka oteeka muka black overa wa black buunyanga gundi. Mbadde oyina omunnyo. Oyina omunnyo. Osenye side ki? Ene yange jampa. Yanimpadde ku eno. Eyo gyasenye sitegedde eyo nnyo. Ambeko eri eno. Onoli amawoke adija. No. Onoli amawoke. Eyo style kijja akutamyewo. Eyo style onzibu nnyo muganda wange. Fabe mbuto tugisobola. Foba ogenze kufa. Obulamu bakudduka. Bana. Gwenjagala kuwa Fei, agenda shooting akalango kedduka lyanga jaddi. Agenda ajaddi. Aje weekend. Kuba bano bakasukunya abba watandika langa edduka lyange bonna. Bano bafuna bakastoma okuva kuno kasukula yiwe. Ne tonna kyabwe yero ekyo ngenda baba wanayo. Mukwana edduka lyange mugenda diteekamu. Credit card nje baweera wano misana. Edduka mugenda diteekamu. Anna. Si wachino. Oba kumpi ne yasiyo n'owulira ennyingo zonna nga zikumenyeka. Mpulira ennyingo zimenyeka. Kayina mutyaba ambadde muwadde chapati. Mutyaba. Bide musiraamu ye Muhammadi. Muhammadi Pax mutyaba. Omukazi muwoweeka oba wamuzize wa. Waayo ku lwakasuku. Oli faani wange mpaayo. Omukazi muwowe oba oli wankaaga. Omanyi mutyaba tubalina obbajjukiza. Olina omukazi atali muwowe oli wankaaga. Kansikadde mugonda ne buno saagala bukwata. Tebagala bere ku kamera. Ate omukazi ku kamera nkubuuza muwowe si muwowe. Omukazi muwowe. Yamuwowa naye omukazi ayonsa. Anti nkyembadde mbuuza kyekyo bwaba muwowe tizo ko nabawaasa tutaba wankaaga. Ennaku 3 ng'akola ki? Eza bulijjo. Ye akakirizibwa n'okukwata. Ennaku nakwatako omukazi omusiraamu n'aŋŋamba sitati. Yagala okusiiba n'asiba ne sitati ate alina n'oliwa. Omuntu gwendaba asiba sitati ye Kayima. Kayima musajja wa. Kayima Shafiiki asiba sitati. Tulinayo ntamu ku ntamu. Kyeki? Tugenda tutambula tulya mmere ne Bakayima group yaffe. Mane ngenda kukubuuza tusiibulukirawa. Ntamu ku ntamu tubeera tutambula tugenda tulya mmere. Kati buno waguze bwawa. Abuna mpadde nga faani wange. Nga mpulidde nga gwamukako obukaso kwa faani. Mugambye ampe mbadde mpulira nga bonsigaddemu wano. Ate buno saagala bukwatako.
nja bunywera ku chai wana omwana oyo akola obuntu bulonje naye nga toyo nga talako kuba yakola mwana akula alowooza olwokuba mumpi akyakula kwena kola mupostinza akatu kabampisa akyagadde era status yo sigenda omusana kubatuukako leeti gwetonna myuka mimwa naye oyo lipuka bina bamukkiriza mu kisiibo ate mu kisiibo tebagambako nti nofaanana ng'embwa era oyo yena gwola byafaananye nga bwayagala olwedde munaku nakano kajaiden tekakutuke ekigere kikazimbye kitya jaiden omwana oyo bambi oba bamuloze byaddala nga bwagambye era wenzimba gyazimba naye amalala galikooyo ali ku gaali ya Shalom beba kuma omukulu nono ono yamujja ggulu ono jebbe ate ono ateete balaga bagenda kukwatayo kantu naye ng'eggaali eriko bano noono naye mubuuze wakyali abaana be tebalya ate bw'anaatandika obbawa nga yakatandika okukola n'abeerawo ayo omusiraamu ne Shalom musajja musiraamu ye Hadadi ebya Hadadi yabivaamu dda yabivaamu nafuuka Shalom Shalom ayinza okugamba alina alusenkambwe kuba endya gy'alyamu naye mulwadde ne stress gy'alina y'amaanyi yajo empalana abantu baagala mmusuula babe bamuwalanya nnyo Shalom abantu baagala mmusuula naye ng'oyogola yatandika osuubula ettaki ku myaka 2 kirawe ebyekisero onja Samira nja kuwemu n'ekigambo obe mu kisiibo Shalom yatandika okusuubula ku myaka 4 n'avuga emmotoka esooka ku myaka 2 mwegi ogyo emyaka gyayagira si gyayina Shalom n'atandika Shalom Health Service ku myaka 24 kisoboka naye yayina bizinesi 3 ku myaka 24 engoye nazo nazipositinga bizinesi njerabidde ey'edduuka baali bagiyita ey'engoye ate nga zonna zikyayimiridde kati alina ne YouTube ebazimbiza emitima abantu banoonya kumuloga uyo mwana ennaku zino aloota amayutte aloota naye yakola passport yo esuubula ettake wande ebintu byayogera n'emyaka gye sirabanga kunanga muntu ye ebintu byayogera byazaakola ku myaka 2 yali yeewadde Bobi yayimba omulimu gw'esikoze teguliyo ayo mwana ayise mu buwonvu n'obukko nza okuba akwata 38 Shalom fena nga tusinga obukulu yasamira mole ate nze nyingira 38 yadde 36 sinnagawesa wallahi just ntegeera nnyo kati n'abantu abakulu abansinga obukulu balowooza ndi mukulu kumbe busiru bwe baliko okutta ekyambe kuba nze kasiku nagamba nali nkyali muto nga maama agamba muteekeko dembe mpulire olugambo nga gwe aleeta olugambo nga tuvudde olwokusomero ku lw'omukaaga awo wali otandise ebyabakazi gwe twakuwulirira olaba gwe wali watandika dde abasajja mukono nze muna abasajja mbatandise juzi wano first born wange 2014 lwe ntandise okulaba omusajja asooka Solongo yatugamba olina omwana akwenkana nina n'abansinga nga bampita maama solowooza nti byonna bituufu naye nze bintu by'abasajja mbitandise juzi ate nabitandika naye ewammwe nti nenzala ewammwe wa ewaffe kawaala mama ng'abeera kawaala gye mukulidde nkulidde namuŋona namala awe namuŋona twali tupangisa kati mwazimba ekawaala balina kukwata bulungi bbaawo ndi kumpi nobera kumpi nobera mu kibuga senga wange ow'ensonga ali awo Makindye oba kukwata bulungi naye muntu bulina nga lye bumpoomeddemu mpulira naddala nga kino gye bagamba okuzanyisa amannyo ne mu kuzanyisa amannyo mbadde nasudde kasoda kange kankakimeyo olina okwozaayo emberenge naye katola omuntu akisinga omuntu nga yakali emberenge
nze nina abakazi bentunuulira n'ebinnyo byabwe nogamba banaye kiisi nazo ziri ku buzibu bakikubalya kiisi ng'ayisaba olulimi ne lulaalira abakazi tebaweweera ojja nolaba omusajja mali buttole nga omukazi amuliko amukuba kiisi abasajja tebagenda babateekamu amannyo abatalina mannyo mbo baagala bagende mu ggulu nga buli kimu katonda nga bwe yakibaawo wekiri badibira aba mungu yatwala amannyo babeera awo nga tegaliimu katukero sibulukukira wa sister Zube leero ndikusibulukira ku dduuka nina stock ngenda kubala stock nzijawo ate mugenda kundiisa obutogo mmwe oba mama yafumbye eki nze sisobola nsibulukukira katogo ate asobola oyo mukazi ofumba akatogo k'ebinyeebwa nja bavumira bwereere n'ebijanjaalo sisobola amanyi n'ofumba lumonde nga mutaddemu muwogo lalira futaali lalira wallahi naye biwooma bambi muwogo ne lumonde nga katogo kati lumonde bamufumba batya akatogo okugjako ng'aba teyayengedde obanga nnwanya obuugi bintu byabakyotala mama wange naga nkyotala mukiga tatange muganda nze nimu afcast kiki ekyo kyokola ndi mu afcast mama wange alimu olusomaali oluethiopia n'olukiga taata muganda kati abantu bwe bati bazaalani afcast kyova olaba ndi mukyotala enviri zange zaabakyotala n'ennyindo kyova olaba ndi mweru saa zizo musanvu siri mu kizigo genda osaale esaale dduhuli solako tutava singa kati ogenda kulya singa kati ngamba ne bane mumpeeyo ku katogo ngendooza olina wano wa craft alina kajja emabega ndooza olina wa craft wano nga edduuka lirina akajja emabega ng'ogenda yingirayo ng'osaala eyiweyo n'eryemu olukwe walina omwana omusiraamu eyo katusoma ng'anywa kifanta mu ttooyi lumu yeerabira okuggalawo omwana amugwako ng'awuuta kisoda yajja kikumi omaye kusomero twalina olugambo ng'ekikugwako tudduka 100 osasano lyonna ne tuligamba obadde mu ssomero olina olugambo omuguddeko ng'anywa byangwa mu matu siraamu lwaki oyayuya ku musanvu naturale njala eba emuluma ona kati ate yakozesa akantu abakantu ki tulina akayimba oyambanga abanaku ng'olamula ensonga n'omunaku tumuleka alibawera katonda alibawera bakola bulungi kikamanyi muganawe azita katonda amanyi nti mwagala era akimanyi aba omugagga amwetoolodde ali ku ssimu mugagga ki shalom ani omugagga shalom alaba aleese olubuto olwo mugamba atambule kati eyo nnyama eyo yemutuusizaawo eyo nnyama nga luzze ku sipiidi ate ne wansi n'atoniwa tagenda kunyuma bagaye mwatambulanga bamasita tubale tugamba olubuto luno olukulembedde mwotambulanga bamasita ekyo sinza akyogedde masita mulindwa naye njagala kumanyako tukola akantu njagala kumanyako bonna agenda bakwata leero ne kajiiko noono ogenda kuwumula engenda nga 13 gone Haji Jaffa naye agenda tugenda kwesanga ne Haji ojja kwesangayo naye wana wasigadde ku kisiibo wonna wonneze nako kuike 2 zetubeerayo naye pale zayambala ezitegerekeka ate empale tebagiteekako tisha okitegedde nenga tezi mutuka zennyini ziizo ate ng'akoze olugambo ebbanga ddene
Kati no Equity Femen tebabawirako mpale. Baba wa masaati. Ku t-shirt. Baba wa masaati. Empale ne bazeerabira. Omulabi yankubira kajjambo. Lumu yanja samira oyo gwa. Nange yanja samirako oyo golaba. Naye se bankubidde kajjamba. Beerabira. Eze empale eddugala etukula. Owaye baba wa t-shirt ne beerabira empale. Aba Equity Femen. Eze ngatto zayamba. Engatto lwaki tezimutuuka. Ezitamutuuka ayambadde. Afuna olupande bamuteekenga ku kigere. Oba akube edaffe nga maama atugamba linnya wano. Ne bakusazaako. Maama. Naye abasajja nabo balwani yabalimba. Engatto bamuwetuuka. Wa alaikum salaam meyo gamba otya? Siraamu munno munayo muddamu. Esabo. Ze kati nze ndi timu Suna Ben. Bruno olutalo. Nze ndi Suna Ben. Suna Ben mukwano gwa. Suna Ben yampayo akantu. Nze nambaye akantu. Namba wayo nali mufunyeeko ki. Nze sikyayi. Amudifendinga lwakuba muwaayo akantu. Sikyayimirira ku mazima. Animeyo oli ku side ki? Anti nze kati aba Equity Femen nze mpagira Suna Ben lwa kintu kimu mukwano gwange ampaayo akantu. Era ono wabakyala agambye wamuyisaamu eggaali nze nange yampisaamu gwe eggaali naye ffe tubasonyi meya tubasonyiwa mwerabira muli bantu soro mwagala bikwe nga babade omusajja kasuka akkiriza akyali ekimugwiza mu nsonga zange kyaki Shalom ina bwezi lutwe Shalom abantu bamuwala yamanyi wuyo akubulire oyina lutwe bakuwala na broka YouTube kano kabaluma obeta byangamba bangambye olota amayute naku zino ebintu bikutuga olota abantu bakuloga obeta ngamba bati omwana bamuwalanira ki chano yeye muwalanya milioni zine nze kale wadde tewazimpaako ne nasanyuka nasanyuka nti azirina aliyekubira mu mutima n'amanya nti ndi sister we kuona omuntu teweekubidde nnyo wa namba wayo ekirungi nkyokera akizanye oli wakati oti tonnaba kwekubira nnyo eri aza bwentyo ajati mwali temwagala akola interview mwenga banyi yali alina okukola interview awamwe temwagala akole owamwe atambulira ku order kadi ajati ali ali bulungi anyirira luno kati wamusasuliddeko ate gwe amabanja gage gammwe waliyo gwe batabanja ajati guma nebbanja buli omu bamubanja Zubeda ajati bwebanga ensi ekubanja bakuleke bakubanje buli muntu bamubanja olaba banja ba biliyoniya Zubeda ojjagwa n'ekibanyi kireke togwa n'ekibanyi oyinza ogwa n'ekibanyi njagala ngwe naye ajati bakubanja njagala bakubanja akubanja mugambe ensi yonna bagibanja ate kkiriza ebbanja bye baba bakubanja olina omusaso agenda mu kkooti bagambe sikola ajati Zula tagwa mu kkooti abamuliize bayitirivu togwa mu kkooti mu kkooti tojja soko gende emekalamanzaani eno omungu osooka omulope ensongazo okitege tetusobola mungu naye abaaziraba ajati Zula nayagala omumuwagira naye nga ajati Zula alinde yali naye muntu wange kuvaawa muntu yasooka nakkubira gwe jjuke anti era kyensonga kinnamukuwere agende mu maaso nga njagala naye ebintu ebyo naye nze ndi wa Suna Ben tovaawo mpagira Suna Ben era ngenda kuba naye
naye n'ennambwayo tugwalo tukamarega bulyako kubeera ne nabutereka era bwange so kambulye omwana yobukoze nga buwoma naye kutambuliza ekisiibo leero Zubeda kuba ssaawa 4 tuli wano zino zigenda mu 10 obusungu bw'embuya singa omanye gwe sitaani nawadde manyi sitaani zonna basibye enjegere obusungu obulira bwaki nandi ndaba obulira mu version zotosobola kulya omulundi gumu n'okimala waki ndi omulundi gumu ebyokulya byange bulijjo nga tukola bintu ebyo bya kisiru bulijjo era tulya otyo bulijjo tulya babiri omuntu bwaffe dya kale bro nenkyankeere tukole yaka nedda twerindemuko twende mandejja mandejja tonja samira naye ono Jowani wa Bule abeera bw'atyo nno akati aye kava ku judiciary kava okugulu gwe mulungi Jowani mulungi Bule oyo emikolo gyonna yagitukozesa kumukumu abakazi nga batabuse ate omukazi waaba yanyiize ate kwali kunyiiga abaali beeyagala naye Jowani olabika bulungi naye Jowani sente zonna Bule anti Jowani yayina visa kadi ya Bule ati kati kitoweza Bule sente zadda ku mobile money kadi ogimulekera n'afafagana nayo kala Bule munnange bwe bamusa sente zigendako era mami yamuga akwata yeza data oyo Jowani yoloza lwaki Bule kyamwasa omukazi akola mu judiciary ajja kukitegeera nateeka nti gatandikira ku lwe eryo ddogo kiri atambuza ddogo ebina nange nasitandise scout naye nina hip muganda wange hip yazze n'amaanyi oba yazzeta eyina engeri gye yazze n'ezimbira okukwata kowulire bro fucking shit tobizzamu ebyekisi wallahi hip yange yazze omulundi ogu bijjeeko kati kitegeeza we nazikuba emirundi 3 bro muyinza okugamba nagenze ettake aba omubiri gwange gwali gwekutte bwekwasi nebbina ndiraba naye naligambye eddoli nninde musijja kufuna enjala tegenda kunnuma nteekeko n'amaanyi agasitula ebbina mu kasana kano so ndowooza kandifune mu April. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abola bababbi abakyala werezo omuyomba inyembuto katonda yekyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange